Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota nga waliwo amukasukira pupu oba nga waliwo amumusaaba, abalala baloota ng'oli abakwata mu ngalo ng'alina pupu, abalala baloota nga waliwo ali mumufukira. Kale abantu baloota ebirooto bwe bityo ng'oli bamufukira, oli bali mu kumusiiga pupu, oba wa mwana muto oba wa muntu mukulu, kasita baba nga bali mu kumukusiiga. Kale tusooke tuddeko mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omuntu yenna, okugeza kansooke n'omwana omuto, mulimu abantu abalina abaana abo nga bawunya omusulo. Omwana oyo osobola okumusitula? Kuba mu butuufu waliwo abantu nga bo balina abaana bawunya omusulo, oba ng'omwana awunya pupu, osobola okumusitula? Bino bye mujja ne musitula abaana osobola okusemberera omuntu awunya pupu? Bino mbikubuuza gwe kennyini ali eweddemu. Osobola okusemberera omuntu gwe basaabye pupu? N'olwekyo buli wooloota ekirooto ekyo nga waliwo omuntu akukuba pupu, ebiseera ebisinga omuntu oyo oyinza okuba nga omumanyi. Ebiseera ebisinga obeera omumanyi. Sinakindi oluusi oyinza okuba nga tomumanyi, naye ng'oli akutte pupu amukasukidde ku ssaati. Kasita olaba nga bakasukidde pupu oba nga bakufukira, kubajjukira buli bukyafu, ekyo kiba kitegeeza bakukubye ekidibo supa. Ekidibo ekyo kidibo era odibye owunya. Era okyagenda okulaba nga obadde olina ddiiru tezigenda kutambula. Bwe gubeera mulimu nga mukola mwenna, omuntu oyo aba amaze okudibya era obeera owunya. Goyinza obuteewulira nti owunya kubanga ojja keera onaabe, anti waloose tolina na ssala gyokedde kusazaamu. Kati buli muntu gw'osemberera ne waba boosi wo, we muba nga mbadde mukwatagana, agenda otandika ngamba oba kyekiwunya wano mu woofiisi yo, mpuliranga pupu. Kyova olaba nti n'abaami abamu oba abakyala mu maka gaabwe, mulimu abasajja abamu nga waayingira ewaka mu kisenge atandika okuwulira pupu ng'awunya, oba mu nju nga pupu awunya, atandika okubaako ekivundu kyawulira ewaka. Olwaki kijja ekivundu ekyo? Tabeerawo nti pupu ali awo, naye gwoba omuwulira ng'awunya. Era mulimu n'abantu abamu oba ku mulimu oba wa ng'abeerawo ng'awulira pupu awunya. Kano kaba kabonero nti gwe odibye era bakudibizza. Bw'obeera mwami baba baagala okudibya ewaka, mufune engeri gye mukyankalana n'omukyala, kubanga ewaka nga tewawunya bulungi, ng'ekisu kibi, mu butuufu tosobola kubeerayo ewaka eyo. N'olwekyo buli wooloota nga bakusiize pupu, manya gwakako kawedde mu ky'olina okukola. Nva mu tulo, tandika okusaba, weenaaze n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Weenaaze. Bajjukira buli kimu kitandikira mu mwoyo. Ekyo mbeera nkibagamba. Anaabeera omwavu atandikira mu mwoyo, anaagaggawala atandikira mu mwoyo, anaalwala buli kimu kitandikira mu mwoyo. N'olwekyo baba bakubye ekidibo, ogenda olaba nga buli muntu akudduka. Bw'okubira omuntu essimu akinyiga ofu buli kyakwata. Mikwano kyogenda olaba nga gitandika okudduka mpola olw'ensonga nti bakudibizza. Olwo baba bakudibizza eri omwami wo, baba bakudibizza eri mukyala wo, agenda okulaba nga awulira kivundu. Bw'obeera omukyala nga kasita obikulaba otya amagulu, omwami awulira pupu yava eyo. N'olwekyo bw'oloota ekirooto ng'ekyo,
fuba okulaba nga osaba oba ofuna omuntu akusabire oveeko ekidibo. Bannange ekidibo kibi kireeta n'olutwe nti n'ekintu kyotakoze bawayiriza ggwe olw'ensonga nti waddiba olina ekidibo newekuba kusasula gwe sente gwasembayo okufuna oba n'obutafunirako ddala. bwekubanga kwongeza ranka ku mirimu kulinyisa madaala gwe omaze emyaka 7 oli mu ka office kekamu kuba kulongosa toyiwa oliawo bwebeera reception oliawo naye nga abalala babongeza amadaala ate nga kyewunyisa gwasinga n'okukola naye olwokuba nti waddiba mu maaso g'abantu ne mu maaso ga buli kintu tebasobola kukulaba kubajjukira obeerako n'olutwe n'olwekyo okulota nga bakuba pupu ekyo kibeera kidibo supa tobongoota zuukuka saba. Mukama Katonda abawe omukisa.